Nenga tali kumazima. Mulise bali abayimbi bangi n'obusente kiri kampagina zake kampagina mukulu ono kampagina musisi nenga kuki People power, our power, NUP, everywhere. Naki, emba hurieti lata. Lero kwa mkwala kono kuwa masakia. Wala yogenda kuwa tuza karuruko, wala yogenda kusiga lango oliyala. Nemba hurieti lema mungu. Yasema katulondenu chekirabo katonda kyawadde Uganda oyo kyakulani fenna kyekikubata kana Uganda fenna yatwesuubira You're in the mix with a powerhouse DJ. Sitani bibi manyi. Sitani mwangu wana. Tukubabu we go. You cannot stop reggae. You cannot stop what? You cannot stop what? I say we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Tukuwa gasi, tujamulia. Nebe unateka wemi savu. Nebe nalete mamba. Enaku, atano, musatu. Tukambe Museveni. Kolachi. Manifesto ya faina nyingo 10 na waliwe nyingo tayina namba mujimani enyingo ya fesoka ku manifesto ya gamba Yoweri Kaguta
Kaguta Museveni ne Tabaniryo Etamivu ne Salimu Sale ne mukyalawo n'abaana bo Muderwa Kitula mutuule mirembe Kyagulanyi agende atuule entebe ku ntebe. People power, people power. Oyo musajja mugambe kyomukadde jjajja tatiitiira kuba okumanya atidde okuva Kyagulanyi erinnya ku ttaka lya Buganda wano n'atandika okukola ki campaign. Tumugambe oba olina amaanyi lekayo bitanka byo olete abawagizi bo naffe tulete abaffe tulabe abasinga obuki. People power, people power. Mumugambe mwejje ly'amagye eryo lye bayita UPDF tekyali NRA kyerya ggwanga lyaffe fe tubasasulira omusolo eba poliisi balekeeka ojje wano emukono tukulagireko obuki, tukulagireko obuki kubanga Uganda egenda kufuna what we call a people's president. President w'abaki, president w'abaki, a people's president agenda kuva mu lwaki muli wano nzereka kande Paul ono jangu ne yawe jangu ne Katana ono jangu mwabali wano tubasingako emyaka nga 10 naye ebizibu bye tuyiseemu okubeeramu twagala tutegeka Uganda empya okuzimba Uganda ki empya ng'ebizibu bye tulabye mmwe temugenda kubiraba n'abaana bammwe tebali biraba tuzimbe Uganda eyeyagaza. People power, people power. Therefore mu Luzungu our singular soul Solomon mission is to build a better country for all of you. Okuzimba ensi kumwe bawaki our singular Solomon duty omulimu gwe tulina okwenkalakalira bwe tutagenda kusigiza abaana baffe kwe kujjako Museveni tuzimbe eggwanga ki eppya. Uganda empya tetwagala okuzimba mumpuliriza temanyi mawanga emanyi amawanga wano manyimu abavubuka baleero wano emukono bwe mugenda okuyiga muyiga n'abakyoli tembayiga n'abanyankolo tembayiga n'abateeso tembayiga ate wano ebusoga abasoga tembayiga mugambe Uganda we are a rainbow nation, we are one country, one Uganda. Tugenda kujjako gwe Museveni olekerawo okutusosola mu maki mama munjeyo mutule okusosola mu maki nolwo ekyokuli kye twagala okukola mulaba ekiriwo olwaleero luno weegaayi wetutegerera wano yakakwata abaana baffe 1,500 n'olwaleero betubadde tujja buli wetuyita atulolekera tiyaki era nabano baŋŋambye batandise okwebulungulula ki batandise okwebulungula mumugambe bw'oba wajja ng'oyimba oluyimba mwabamu mulwerabidde oluyimba yagamba kazi wetu tukayofanya na wananchi wenyewe tukamupiga adui na tumufufuza Uganda. People power kati nabeka tukakuyimbire ab'omulembe guno tukugambe kazi wetu tukayofanya na wananchi wenyewe tukakupiga Kaguta na tumufufuza Uganda. People power tukade mufena kazi wetu na wananchi wenyewe tukakupiga Kaguta na tukufufuza Uganda. People power, people power. Lwaki Museveni twagala omulema kakamu betulaba tugenda kubeera n'enkyukakyuka mumpuliriza kati mwenjogerera president ali Katosi alirindawa bavenga Katosi agenda kujja wano oba saawa mmeka oba mmeka agenda kusalako ekifo kino. People power, our power, NUP everywhere. Kakati ekirala njagala muwulirize ensonga kakati ekiki ekirala mwabawala abali wano n'abalenzi waliwo ayagala okuleka bakadde be agende Saudi Arabia akube ekyeyo waliwo ayagala okuleka abantu be agende Buwarabu omuwarabu amutulugunye
ekyo mu nnaku zino ezisikaddeyo tujjeko Yoweri Kaguta Museveni tuzimbe eggwanga ki people power. Njagala temba bulire mmwe Nuupu yajja yakola ki yajjanga kiddo wano member wa parliament ayina kaadi ya National Unity Platform betusaba mwenna mumuwa obululu ye Betty Namboze bakikole ki wano ayina kaadi ya NUP ku kifo ky'omubaka omukyala ye Sheila Amachi. Wano ayina kaadi ya NUP ku kifo ky'obwa chairman ye Muyanjani Mubimpimbi. Meya wa wano ye Kachi Mubimpimpi. Gwe buli wolaba Mbulela kola ki mugambe Museveni ne bwana akola atya. He cannot stop an idea. You cannot stop an idea. Mubagambe nti president yakugamba sitade wuyo setumanyi ambulera akamaniro kamu ambulera bafulanga bera ba NUP abamukono municipality abatasobodde kwogera mbadde mbasaba mujjewano setumanyi ambulera yemu yesiyeye kabonero kafu ambulera ke kabonero kafu basaba banyabo njagaokoleetera omuyimbi atabuta amawanga ataba mwagala waban onwe kunga NUP kunga Kyagulanyi kunga Namboze kunga Muyanja kunga Madio kunga Kawanda kunga Ambulera kunga kuwangula kunga basaba ne banyabo erinya Natabi Margaret nibimbe wano nga kansala wamwe abavubuka buli ali wano ng'oli wansi w'emyaka 30 nze kansala kutwala emukono wano people power. Kaakati basaba ne banyabo njagala bajjukiza tinga 15 tugenda kulonda pulezidenti waffe wabula abavubuka nga 2 January tugenda kulonda kansala kibi buli mutwagala Kyagulanyi ng'ali kazindaalo buli agala Kyagulanyi alina ki buli agala Kyagulanyi tulina ki kaakati njagala twala emikisa guno guyita deputy president waffe wa Buganda tetumulabye naye bannange tetumanyi nadde akola bannaye obulumi bw'obungi nnyo kiranga essaawa yonna ajja kugenda n'akaana toyinza kufuga bantu Yesu agenda kujja abantu bano bonna bazze olw'essuubi n'essanyu lye balina ku mukulembeza gy'okubeerawo tujja mulinde bulina olaba Yesu kubanga kati muzeeyi ye tulina omugamba tubuuza kibuuzo emukola ajjadde tasobodde kubeerawo okitegedde olisegeza muziiza okubeetamusobola kuja kutuuka wano abantu nabatebanjiosa kutuuka wano kati emukono agenda kujja ddi kati emukono takubyeyo laale ekibuga kyemukono takubyeyo laale tubanja ajjaddi emukono abantu bebamulabeko bamutya lwaki bamusaako omuwuzaabuza wa katuleke naffe tukulabyeko omukono nazalwa ndi ku Museveni ate nkulidde ndi ku Museveni fune n'omukazi nga ndi ku Museveni batuleke tuli bantu naffe batubatunyikiriza omusajja bamuleke bakube kampeeni bateekawo bakuba kampeeni bateekawo birayiro omukene yeewandiisa bamuleka kube kampeeni bagalika mirembe okuva waayo nayona tusiza mu nfuufu kale embeera gye batumaliriza si nnungi ate Museveni bamulemesa okwogerako eri abantu be kale tusaba omukulembeze w'eggwanga abantu
balekerewo tulugunyiza bantu okutukopa kubatiya gasi babaleke yasi oba twakimanyira ku endi bakakwatamu kati batuleke tusanyuke bwekuba kusanyuka tusanyuke abantu bebala bakubye bakitiya gasi lwaki babakubye tuli mu bulumi ate bamaze ne bamukukusa ne bamwongerayo fono tetumulabye tulitaawo lwaki tetumulabye tulina obulumi Presidenti tufu tusibye njalo kuba chakulwa kulinga presidenti tena waganze kwakala presidenti mukonyewo tulimba olengera tulimba olori mulimba kwakala presidenti tana chamu presidenti ebibala emukono taseeyo era ina kujja mukono wano watulina okubalira tasa mukono emukono tanajja kujja byonna babikole omuweereza ekyomubuuza kikulu nnyo naye twakiraye nga kitandika naddala ku makya omukulu watuuse yatandikidde badde diversionary nga batuga ajja kuyita ena ajja kuyita ena abantu bazunze nnyo olunaku lwaleero batandiseemu kikerezi naye nga emmotoka webagiyimiriza bamala eddaka asatu okukola diversion okusalako abantu babadde bakutuyimira nga bakuba tiya gaasi nga bamutanga agenda abantu babamwegattako bakubye tiya gaasi ngaebikuba emisinde paka betugwenze mu kalagi nga buli stage bakola ki so ebadde takitiki yakumugire eyinisa kuba nawono babadde twagala tukolerewo mwakiwuliddeko olw'omuntu gwe batta oli alemedde kala baali bagambe emiizeewo olwoli gwazisofuna nga bagamba bakonuniizeeko olw'okunoonyeza ku muntu yakolasebaddeweeyo okuvumirira naye baleka abantu balonde abantu Kiyanja yatulumbe wawo omutaka Namutwe paka wetukomyewo people power ensonga eryamu basebo ne banyabo guno gwe mulundi gwe tulina okwenunula naki 15 January naki tinkinga mu kabokisi tatekikulu mu kabokisi tuyisaamu balawo kalonda kanoonya kakumi wabakakola ki people power. Makasi Betop, the councillor, Achidago district, I just speak our district.